kooti etuweereza email ng'etuweereza ensala yaayo ng'esazaamu okulonda kwa Honorable Elias Nalukoola nga yeesigamye ku nsonga bbiri nti abalonzi 1,664 abali mu register Electoral Commission ku bitundu 14 akalulu kataabali bangi okusinga abalonzi 8 abali wakati w'eyasinga Nalukoola n'Ennambi n'esinziira ku ekyo okusazaamu akalulu nga kooti egamba nti abo bonna 1,664 bandibadde balonda eddembe lyali abagibwako nga tetunulidde abaafa, tetunulidde bali bweru wa ggwanga, tetunulidde balwadde, tetunulidde bandisazeewo obutalonda kuba nakyo ddembe lya muntu. Kati tetulowooza kikyamu. Ekyokubiri esazeewo nti nno Honorable Nalukoola yakampeeninga ku lunaku lw'okulonda ku polling station e Kazo nga ayogera ebigambo people power ekyo n'ekyeyambisa okusazaamu akalulu. Etulowooza nti obwadde busongasonga okusazaamu wili y'abantu b'ekawempe, naye ekisinga byonna buli muntu adde akiraba engeri kooti gyebadde tutwala mu musango guno ebadde etupapiriza nga n'abajulizi abamu tetukkiriza bakwata nga balina bakwata amateeka nti abajulizi bennyini kooti be yatugaana okuwakanya nga tuba cross examining ate beesinziddeko n'egamba obujulizi bwabwe twabawakanya ate emisango nga gino engeri gyewakanyamu obujulizi bw'omuntu okumuyita n'omusoyasoya ebibuuzo okusinziira ku ebyo byayogera. So kati ekyo kyonna tetutegedde, tulowooza kooti egaanye ekyusizza n'ensala za Supreme Court ne kooti endala ensukkulu ku nsonga ezisinga okuba ennyingi. Okugeza kooti ensukkulumu yagamba nti omuntu yenna bw'oba olina ekintu ky'okaayanako olina okuwaaba okulonda kwakaggwa Electoral Commission oba ne poliisi wabawo ensonga electoral offense nti olwo beesobola okukkiriza okuwuliriza ensonga zo naye teyagala muntu ajja nga afterthought. Ebyo byonna byonna kooti ento bitunulidde nesazaamu akalulu nesalawo ntudde mu kulonda. Tufunye instructions okuva mu kibiina kya National Unity Platform ne Honorable Elias Nalukoola tujulye ensonga eno si lwakuba nti Honorable Nalukoola atya nti baddayo mu kalulu takawangula, naye tetujja kukkiriza kooti kubanga ekoze ensala enkyamu bweti ne tugireka ku bitabo bya kooti kubanga ebejja kuba eyeyambisibwa mu misango emirala ginaddako era gitibaganga nga 27 Nnambi yalase mu kooti buno ensonga ebbiri ezeesigamiddwako bulabye nti nno kubadde kubalaata omulamuzi okulowooza nti nno weesigama ku balonzi bonna okuba nti nno bandibadde balonda tebagibwako eddembe lyabwe ery'okulonda. N'eyokubiri ogamba nti nno Honorable Nalukoola yagenda n'agamba people power n'agamba amaanyi g'abantu nti ekyo kyeyayogera newankubadde teyakyogera nti wekyeyambisa okusazaamu akalulu akalimu obulabe obufaanana bwe butyo. Tulowooza akoze ensobi nnyingi nnyo okusalawo kwe era kivudde mu kupapiriza ne sipiidi gyeyambisizza kubanga tukikkiriza nti omulamuzi asobodde okutunula mu record of proceedings ye peegi nga 15 n'atunuulira petition eno zaali zaasalibwawo dda. Principles zibadde mu mateno sero zibadde empya zaawulirwa dda ku kooti enkulu eziwulira ku Court of Appeal ne Supreme Court. Bw'otunuulira emisango ng'ogwa bitandika na Dr. Kizza Besigye ensonga ezisingako zibadde zigusunsula era ffe ze twali tugoberedde mu mpoza yaffe. Bw'otunuulira omusango gwa Right Honorable Amama Mbabazi ensonga ezisinga zabadde zasunsulwa dda ngeri olaba nti bw'atunuulira n'ateeka mu nkola kooti ensukkulumu bye zaasalawo ku nsonga zino aba tasobola kugenda mu maaso nakusalawo biri ate nga alina obuvunaanyizibwa okuba nti agoberera ensalawo ezaaliwo edda kwagegaba amateeka kati agamufuga naddala